kumira kumukutu ogwa Uganda Lifestyle sega wamushirike manyaga kati botutunulira manager teacher ono manager wa the triplets Ghetto Kids Dauda Kavuma kunako olw'omukaaga yasobola okubeera nga munnange aproposinga eri girlfriend we Gini Olivia Malaika era nono tiyali mubi n'ateekawo omukono nebamwambaza akaweeta nekiraga nti olunaku nga 7 Desemba mwaka 2024 agulisigala mu byafaayo byabwe ababiri kale nammwe abali eyo musobola okukopa ekintu kino eno surprising abagalwa bammwe sinakindi muwase ekirala omukyalo ono wegezi maso n'okubeera nga proposingira manyikiddwa nga Olivia Malaika mukyala nno naye yeekolera mu mpolampola era adiringira nnyo mu ebyo eby'amasannyalaze akossa n'ebyokwebyula mu mpolampola kati awo tuveewo tubaagaliza birungi era tubaagaliza bisinga omukyala Christine Nampeera ono mumujjukira mu mwaka gwa 2023 naddala awo mu mwezi ogwa Septemba gwe mwezi ogw'omwenda waliwo akatambi akafulu lwera akafuluma bino tubyogera mpolampola twejjukanyemu mpolampola kaali awo ku Kenji's Bar era nga bano baali ndowooza mutoyi kanjiyite toyi kale ka buyonjo tukirungiye bwe tutyo kati mu kubeerawo awo balina ebikolwa bye bagenda maaso n'okubeera nga bakolerayo era akatambi kasobola okusaasaana mu mikutu migatta bantu era oba tebakafuna ebyakuyitako nammwe abaakalaba mwategeera kuba bamu batandika n'okakola mu challenge omukyalo ono mu kikula kye mukyala munene muwanvu muddugavu bulungi wadde akasente atera okukakola mu mirimu gye mpolampola ayagamba nze sijja kukwata mu kizibu kansigalyeku nakyo kitegeeza ki n'akabina kaaliko oligino kati tugenda okutuuka mu mwezi ogwa Novemba olw'okuba ono teyavaayo kubaako nnyo byayogera ku incidence eyo yagwawo ebintu ne bigenda nga bisaanawo mpolampola paka bwe byazikira wamma n'ensi n'ebivaako kati bwe yabaddeko ng'anyumyako ne Bad Black alina bye yasobodde okuba nga ayogera amazima ku ebyo ebyaliwo ffe bye tutaategeera gwe nange ono nno yategeezezza newankubadde akatambi ako kalaga waaliyo omuntu waggulu agenda maaso n'okubeera nga abalikodinga naye ate tekivaawo kuba nti gwali mupango ono agambye nti yali mu relationship ng'ekyamazima atulugunyizibwa ng'omusajja nkuba kibooko musajja nkuba empi n'ebirala n'atuuka ekiseera n'alabanga omukwano alinga ye yagukaka gubeerewo agamba bagenda otuuka mu mwezi ogw'11 n'amalirira n'agamba sidda mabega kankwatemu ebyange ntambule ngende era birageza okubeera nga abyogera omwaka guno mu Desemba nga bakitadda n'oyo omusajja gwe mulaba naye katambi bakitadda yasalawo atambuze obulamu bwe n'oli atambuze obulamu bwe kati ono mu bigambo bye yategeezezza nti nno baamulyamu olukwe oba yaliibwamu olukwe kitegeeza ki waaliwo omupango omwami oyo okukwata akatambi naye ate yeewuunya lwaki baakata lwaki akatambi kaneeno kaateebwa naawe oyinza okyebuuza waliwo abantu abamu abayagala okulaga ensi nti nze ono nzaamuyina ono wange naye nga talina ngeri gyasobola kubeera nga amatizaamu abantu kyovula abamu benyigira mu kukola ebintu bifaananako ng'ebyo abantu bagenda maaso n'okubeera nga bamunenya bamugamba naye odde otya mu kifo ekyolukale oba kale ekikozesebwa ennyo nga toilet ne musalawo mubeere eyo munnange omukwano nga gwakusimbye n'omuyimbi omu yakayimbako Misa Kisemakula
nti laavu nga yalinnye olaba n'omuto emuluma kati olwo bano abakulu ate era abantu bangi nnyo abakyakola ebintu bwe bityo newankubadde ekyo kyagwawo nolaba nga toyireti yebbaalanzigale okuva ku saa 2 ez'ekiro paka ssaawa 4 kati abamu mu bubbaala babeera bakimanyiiko era gwoba weesolosa ogendayo nga bagamba wali bize togendayo oli abalaabalamu okusasula loogi jjukira kati ebyo ebifo byebabeeramu bibeera bya bbeeyi nga loogi oba hotele eriwo ekitono nnyo ng'eri 5,000 kati oli abalaabalamu wempakuwa nasikale oba omuntu yenna yina 4,000 ze wano byange nebiggwa kiba kiggwerawo kale onayageza basona okubeera nga ategeeza bannange mu nsonyiwe bino byonna ebyatuukawo era nange nayita mu kiseera ekizibu ne social media ebiseera ebyo wadde watisaapu oba ki nga sigendayo kukebera kikiriyo lwa nsonga nali depressed naliibwamu olukwe eri omuntu gwe nali njagala ate era ne famire yaleetawo nnyo okunyigiriza era byebimu ku byaviirako nze ne boyfriend oyo oba omwami wange okugamba nti awanyo weewaawo buli omu akwataaga era wetwogerera ye nooli bakita newankubadde bwe byagwawo waliwo abaali baagala okwewandiisa kati simanyi naye nga ebyo byaliwo omwaka ogwaggwa bwatyo wasobodde okubeera nga ntangaaza eri ensi zisigawa mulishi